nso muzirambo Sekide Robert musajja muganda sibu manyi bobokola ku TV erinnya lino eryaffe erya Tafbi lyatambula nnyo era ndozaawo kati anyway tujja kutuukawo obumu ku buzibu bwentera okusinkana ne baggayi bange abava sayidi eno ne basala ne badda eri erinnya lino erya ddala exactly kirungi odiyingiza mu bantu by the way era kati okugamba kati MC wale tuyinza otuka kukyanga bagamba MC wale so ina okuba bamanyi erinnya ddala naye nzegerezaako nnyo dituna ne ku Facebook neetanga Sekide Tafbi bategere mu linnya lyange erya ddala ogamba otata mwe tuli wale byendaba byolaba byentulaba byendaba endongo yaffe eri etya endongo yagwa honestly janyo kulia janyo kugala facts wale wampise oyiso ntaja fact endongo yagwa yobufuzi byajingira mu nebijisula completely si musango gw'abafani musango gwaffe ng'abayimbi omanya nti abantu batuweerewo ebbanga lyonna nga tuyimba nga tukuba endongo tetubaweereddewo in return because remember abayimbi ngaffe we survive on social life social capital yaffe beera abantu bewagira ebivulu byaffe batuwa omutwalo gwabe batuwa ebirija batuwa kanaana akaabo kati bokeera ku makya nga balina kye bayitamu balina bye baba kusuubiramu one obiyimbako two tebalina buzi wato byogeddeeko kubanga mbadde ngenda kubuuza buli muntu anayimba ku bigenda mu maaso mu ggwanga nedda tebalina buzi wato byogeddeeko naye tovoola kye bayita mu kwanza ojakira ku makya nga abantu beekalakaasa olw'amasannyalaze okuvaako wenkya ku makya obe ku stage ogambe kati mwekalakaasa ki olw'amasannyalaze nga mukimanyi gavaako wonna awo bayingiridde mu ddembe lyabwe kubanga ge mazima so literally olina kuba nga tosala boundary olina kuba nga odrawing a line yimba bibyo olwagali olaba mulinako obuzibu ayimba bibyo akola bibyo no one cares about nga temwagendayo lagadi nga temwamuwagira bwe reaction y'abantu later on kitegeeza balaba ate bagoberera so baagala abantu babeereramu so endongo kyekyagisula kyekyagituuza ebyobufuzi bino ogambye bebissa endongo yaffe tunafunako kaweerero fe abali mu ndongo endongo kwe tulya of course mulimu yes definitely kasa tunazuula amazima kati bweteeka king sawula wanakusala tasobola kusala because if you scratch my back I scratch your back why kyoyinza okugezako okuignore ng'okijjako amaaso okibuusa amaaso naye nga kiri kwala alinga ensi yonna ekyaba kiri in plain sight oba okyewala oba tokyewala naawe okiraba kikigenda mu maaso katukize tugaane the awareness eya political conscious eri mu bavubuka compared ku myaka 2 emabega oba 15 emabega because twafuna omuvubuka omuto envumuulo eyaliraga mafini omuyimbi najja n'akola awareness mu bavubuka n'abagamba mmwe temulowooza bino byamamala masuuti bokka temulowooza bino byabasoma nnyo ba actually bokka bino si basajja balegiseta byokka naawe obisobola balina omusaayi ng'obugwe entegeera yaabwe yeeyo naawe byenyigire muso 10 years 15 years ago abantu bayogeranga ku mipiira nabayimbi as I speak stages of borders everything is open so thanks to social media naye yakikyusaamu nebanga ensi yonna information etambula speed kyenkola wali mu dakiika 2 wa America akitegedde waliwo abayimbi abanyiize in fact ne industry neyawukamu nti abantu batutte sides waliwo abawagira gundi waliwo abali side yenu abayimbi bangi betutera okukyaza waneeno olyakuba kamana gamawali amazima go gali nti yes endongo egudde naye Bobi Wine yensonga lwaki endongo yaffe egudde balekerawo mwekwasa I think for him yalina conscious Bobi Wine his excellence Robert Kyagulanyi Center musaga namuyita Bobi Wine no before the conscious Tafbi bagamba pressure okuva waggulu yava kusalawo okuwola let me tell you something omuntu yenna nga toli selfish olina okulumirirwa abantu kye bajja bayitamu over time his excellence Robert Kyagulanyi Center aka Bobi Wine azze ayogera ku bintu bino over time ebibuuzo bingi nga ansa ntono buli kimu kyabbe kuva ku kibiriti ebizimbo ebigwa webita abantu he has been conscious like that over time for the past 25 years as ayogera ku atrocities ezigenda maaso mu ggwanga lino as addressing obutali bwenkanya as tugambire ku Jennifer so takigudde embuge over time as akola ki akikola paka bweyagera ku makya n'agamba no bana abantu tutuma balemeddwa okukola bye balina okukola naffe katwenyigiremu tugende tubyetese tugende tubyekolere tuvola yagamba if the parliament doesn't come to the ghetto will come to the parliament era nekituukirira n'akikola lwaki abayimbi bagamba tabayambye kubanga bo bagamba ayina eddoboozi asobola okukoowoola ekintu nekikolebwa yali abaddeko mu parliament wali kyakolebwa wali badde wano over time bwe baakera ku makya ne bakola Uganda Musicians Association yali launched by Dr. Jose Kamyo n'abayimbi aba teyalimu musajja wattu teyalimu teyajja n'atula nabo teyayita Silver Kyagulanyi amusembeze bajje bakikwasaganye bonna naye twagala tukiriziganye ekintu kimu gavumenti ntiyagala bantu bagezi
Bwezingali yakala bagezi senga one of the biggest stakeholders present why Uganda Music Federation senga siba kyagula because he's a land lawyer amanyo ku legislating a copyright letter amlenga bwe inokutambula aba bagezi babewala Kenzo simukezi olinga gabati Kenzo simukezi kubanga nimye boyogera boti laganga Kenzo atali mukezi ateka Kenzo aina kyakoze ajakugambe ebigambo bino wali tafu Kenzo simukezi wali buli muntu azaliwa ne wisdom natural intellect era Kenzo ajina but knowledge okweyongera okumanya tukujja ku ssomero ayinza okuba omugezi naye amateeka n'atagamanya otegedde ayinza okuba omugezi ng'alina natural intellect bayita wisdom naye nga talina knowledge bajja ku ssomero becoming a lawyer is not a walk to the park okusobola okutegeera nomayambo eno article egenda kunyigiza omuyimbi oba eno article ejja kugagawaza omuyimbi it takes knowledge ogenda n'osoma n'oyiga ku ssomero naye lwaki temukkiriza mu Kenzo ddala amaze because nze ndowooza sibuli alina okulembera abayimbi alina kuba lawyer wali omisquoting esagala omisquoting ngambe wawo natural intellect gyebayita wisdom ne wabaawo ne knowledge gyojja kuki kati ye ayinaki ku byonna ayinaki alina wisdom is a wise man. He was born, he has natural intellect, but knowledge yojja ku ssomero yokusobola interpreting amateeka gweyagala okukola ki okuteeka mu copyright law katukomeo otegedde abantu babanyiivu abantu bagala scratch my back abantu tebasiima abantu babeererewo bajja Chameleon abayimbi bakoledde ebisebo abayimbi bakose nabo nze ndowooza Dr. Jose Chameleon, respect to him, is a platinum artist mu ekitiibwa kyamaanyi. I don't think there will ever be an East African fine artist like Dr. Jose Chameleon. Tagenda kubaawo. The comparison of Diamond Platinum ne baani awo bonna it's just a hearsay over time, but respectfully nze atambudde nkoleko Tanzania nenkoleko Kenya nenkolerako Rwanda nenkolerako Congo. The most respected artist on East African planet is Dr. Jose Chameleon. Abanayuganda babimanyi ebyo byoyogera. Now his only problem is one, he has to start talking about the things that Ugandans go through. Abi acknowledging publicly. Bwaba yagala bamuwagire nga wayagala bamuwagire because Dr. Jose Chameleon is loved. Ye muyimbi atanyingirwa. Bwama Chameleon beva jaina. Kamene tebamunyigira. Jose Chameleon ne bwakola mistake, he is respected and loved by Ugandans 100%. However, bani bate bakisusawo ne bakimulaga ne mbikola ne bamwakima ko airport na celebrating ngo omuzira. If at all akubandongo politics namwe esonywa atamwogera ko yadde. Ayimbe ndongwe kisoboka ku level jaliko of course I know bwaba byogerako ayogere ku bana Uganda ebaluma ne bwoto ogenda kwogera ku bana Uganda ogenda kwogera bisanyusa sekinoomu ng'omuntu ne compare to bana Uganda omusajja we yalwala omukulembeze ogwanga yamujjanja buli buzibu bwafuna omukulembeze ogwanga amugerera kati mwagala mwabeera yakozesa sizaffe Zamwe wa musolo. He used the word, literally, my wife. Let's speak like people who are. The guy was sick. Abayimbi temwacha. Wale, question is, sendezani zako ze soya ya mujanja. Zafa abantu ba bulijjo. Sendezani wa musolo ze yali akozesa. So, literally bani abayino ko boss. Abantu ba bulijjo. Bano olina kulizubizinga abantu ba bulijjo. Because okoza sendezani wa musolo. Biba kamaabo oli yazikuwasiye mukamaawo oyo yazikuwa mukozi w'abantu ba bulijjo tafo tize nkuwulidde nza interpret for you the best way yenzo kitegeera amujjanja basente azijowaza akozesa senza muwa musolo ayina ente musajja alina ente alina faamu ye wali kweyogera naye yali omutwe gw'engegesina Chameleon byonna byonna si musanyufu ku butya bwe bamukima ku kisaawe ky'Entebbe. Ekyokubiri agamba ezimu ku federations yatandika oba ekibiina kye yatandika ekya Uganda Musicians Federation tebaatawanna kumukima. But you see, as an artist, you have to invest in your brand. You're a big star. You're an East Africa's finest, Dr. Jose Chameleon. What $1 million? So about border, we start to Bakuchimeko Airport. Simple as that. If you feel like you want to have a welcoming innovation, what $1 million? We are border, we try to Bakuchimeko Airport. Simple as that. Legend. But you see, he has been loved overly. Despite of his weaknesses. The only problem is now, but accept it or not. Politics is into the music industry. Bana Uganda baine ibaluma. Bamaze okusalawo. Bana Uganda baine kichwali mukola kimutategera. Yanchiga manya abantu abana bavuma abantu ku social media. Nebagamba abana bose abavuma.
obunyiike n'ennaku n'obusungu bayitamu ninga mulimu n'abavumu omwana amaze makeere degree ye okunoonya omulimu ekifo kyayagala okutuulamu kirimu omusajja akimazemu emyaka meka ana ye agenda kukola ki okitegeera omwana akedde ku makya maama we atunze ettaka lyamuweredde afunye masters ali ku mobile money oza naakola ki ate akedde ku makya abyogerako ku social media gweovudde eri kubanga oli restaurants omugambo ekibyogerako Uganda eri bulungi ffe nga tukola agenda kuddamu ki agenda kuwalabula akuteeke wali si yakuvuma bulungi bwebumuvuma because weeguumaaza oganye okulaba ensonga gyakulaga bwene ensi terina bwenkanya mulimu ebyana n'abaana ali mu kukikulaga ate oli mu kukyefuula takiraba kubanga gwofunamu ng'omuntu that's being selfish yes sir. So omusajja yandilayize lawyer tane so bweyandikedde ku makya ng'ayagala standing innovation bamukime ku airport yankutaba boda nga bitaano n'abo emitwalo etaano bamukima naye tafumba yimbi bonna zex n'abanga yazze zex green daddy Palaso kuba yimbi ba Uganda abayimbi bali frustrated abayimbi tebakyakola bali mayumba gaabwe they're not making any money so they are frustrated abamanyizi waza abantu balina mafuta gagenda ku airport because literally bakkiriza endongo yaabwe ne bagisuula so bajja kuyimbira mu nju paka abanaabuuka bamanya munnange abantu be bakama baffe si muntu ye mukama waffe banategeera nti abantu bakama baffe si muntu bajja kuddayo bakolera abantu bali ku ludda lw'abantu bawoge sayidi y'abantu wanaakola ekyo ne bava ku muntu olamu bujja bangwira kituufu TV zigudde yensonga lwaki mutandise okudduka TV tezisobola kugwa I'll be honest with you TV tezisobola ali mu America social media gyeyatandikira up to now CNN bakyakira because TV does authenticate TV kyekola ereeta kye bayita legitimacy eya story social media is full of tabloid and propaganda n'obulimba bungi ne perceptions nyingi abantu babwirako so engeri yoko mu gya verifying nti amawulire gano matuufu ng'amaze kulaba ki TV kitogenda kisangulawo legitimacy n'amazima TV yegasistampingamu okitegeera kiso ekiyinza otandika ku social media yoko buli muntu akivuga mu perception gyagala okivugiramu ne bamaliriza bagambye katulinde CBS verified page ekiwandiikeko tujja kukkiriza ki mukituufu mpaka CBS ng'ekitaddeyo tebakiriza mbu kiki kituufu so you can never put down mainstream ekyaliwo kyetulina okukola taginga mainstream livinga in this diverse generation nti ebeera ku TV nebeera ne ku online anti ekiriwo kati nti TV atetandise genda ku social media of course nti TikTok omuntu abeera ku TV naye nga arifalinga ku TikTok exactly arifalinga ku TikTok yes there are some legitimate online YouTubers abakola ku TikTok abakoze ebintu ebirungi ebi legitimate nebyagazisa abantu kola ebintu byabwe however mu Uganda ba TikTok aba YouTuber bakyavugira ku perception y'obulimba n'obwabotekawo ekistori n'okukolera ssente naye abantu bala ssente byebaagala Uganda baagala ebyononese togenda kibajjako ekyo bona Uganda bo legitimately baagala byononese twabokera ku makya n'oyogera ebyamagezi tebakufollowinga bokera ku makya n'okola ebyekisiru bajja kufollowinga bo baba ne stress nyingi obula ate awo omusajja wamwe yatuvugira bwe yatuteeka awo ayagala nnyo tubeere mu nsi y'abantu abawudduufu aye nga atwamu twala emitwe gy'engege tuli bawudduufu tuli ku TV ne TikTok tubeere nyaawo anja nnyo okwogera nnyo amazima anti gwambuuza ate nimukudda mu mazima tonga batongerawo nkugambewaleka omwana omuyinali nnyo ne baganda bange bawalanga bantu bafudde nnyo waka nga bantu bakola nnyo eddalu kale oba mutawanya engeri nali omulenzi yali akyaliwo nzekka ebiseera I'm going to call your tough brother to put some sense in your head kati bo bwebatuka kusoma nga nsoma nga bugamba nga bwokanyiza mudu muhala let me come call my tough brother kanya kwetya muganda wange omukambwe abaana balisala ko mampita tough bine likula liba ku ssomero erijja lituuka paka waka ate ngenda mu TV kati nga bwenasoma nawe bampita ne ngamba it's okay kanetume tough bi sali etuma nelinkwatirayo ku TV obaddeko emyaka emeka 15 15 yes 15 years simyangu 15 years ate ngoli ku station eja ngate njikolera sente okufulufu batugamba nafuna mitwalo 5 sheira atugamba kyetaano wale genda kugamba ekyo I've been a brand ambassador of MTN for the past 15 years nze ne mzee Abe brand ambassador media ambassador wa MTN nga tusayininga series takawansi babukadde butaano mubuuze akuwulizi ngaba media ambassador buli mwezi si musaala brand ambassador kati bani abafuna etaano be batugamba babasasula buli sho kyetaano simanyi ku TV yamwe kyemkolede wanjawulo omwana yatugamba buli lwokola ng'osayininga wali gyebakolera ewaffe wanjawulo so brand yogera nayo bagiyitako nga bwobuuza NBS bagamba ogambe no TV tough bikwakola
Maki kitegeeza ekyo. Bajja tukola ekiseera we kyaliwo 2015 2014 ugamba NBS no tafu bikwakola. Naye mu kaseera ako tafu, let's be open. Was it about talent oba mwalimu ne kunsaasi? Fetugenda tebagakula ekintu kimu MC wale abantu balina okumanya ekintu kimu ekyenjawulo ekituliko ne generation eno fetwakulembezanga nnyo passion twakolanga ekikwavu yavanga ku mutima. Passion senze atusangayangayo obusanzi. Nze namala omwaka gumu mu 2007-2008 nga ne kamera gyetukozesa eryemu nga tunugigabana naye ng'olina okuyiwulayo ng'ogenda n'okola show yo. Exactly. Twana ngofuna kasi nafuna mangu sente wa myezi mukanga nimaze ofuna sponsor MTN maze okujumping on board. Atenza wenajira nga talents ezakabi embi zona sola kuvuganya bakazura badenise mawanda bastraka baby bali basajja bakazi na basajja bamanyi ngokujjayo mutwe ngoli host mwino kwangu ina extra factor kyechi kuisao nali wanje olo na ina speed mukamwa na ina vibe kachaliwo ila wenajja bakazura bonna bastraka badenise mawanda mangambe bakolini bagamba nti ekikono kyali awo omutafu mwana wa mugaga ngona batugamba nti wali mwana wa mugaga mwana wa kalisa ngetafu bayogera nenda talent yali yanjawulo nze banwanye nnyo naye nga talent yeneyimirira when you're good at something tolina kulwana abantu byokola ebikweyimirira batuka meeting agamba wa kisajja kikola bulungi sente kiziyingiza mu kirike tebakuvaako. Like any institution wabawo era rambles wabawo kusika omugwa wabawo okukola ki but of course okola bulungi emirimu gyo gikweyimirira so nze mbadde nkola bulungi up to now era ennyumba yange in fact navudde ku mpewo naye nga nkyaweereza mu sales and marketing nkyasoba baweereza obulamu kwanyina ba clients abadiringa nange nga balanga ne NBS mayinze ndi multi skilled sali just a journalist I'm a marketing a professional one as well. Wow, that's good. Kati bwekigaana eno gyogenda banakukkiriza toddamu okukyogera ekyo tekisoboka. Let me tell you something. Nze kankula ekintu kimu saandize na mbyabufuzi naye tulina cropping problem mu Makindye East yandiise mbyobufuzi nze okuva mu mawulire because staff wewaba abadde bakusasula bulungi nga NBS kusasula bulungi nga buli kimu kirikirira kyeki kutwala mbyobufuzi. There was a big problem called unemployment evuddeko insecurity mu Makindye East. Gwagenda ogitereeza andi nkulaga 85% abavubuka tebalina mirimu. Otuka mu nyumba mukasanvu ngerimu maama taata abaana bazaalidde omuntu tebalina mirimu gye bakola 90% of them tebakola. Kyokka ekisinga okukulu mu Makindye East yakunziwa zisingamu obugagga mu konstituency zonna eza Uganda because 85% companies ez'amaanyi head office zazo ziri mu Makindye East. Mukwana aliwa mu Makindye East, Total Shields ziriwa Makindye East, medical stores ziriwa Makindye East. Tulina over 16 universities, tulina 42 NGOs head office zazo ziri mu Makindye East. Awona kye bakatako okukola ku issue ngabakola ki babakolera tewali akikola. So TAFB has a solution. What do we do to get these companies to work for us? Bwe mukone wa mukwano guno uli n'omugamba TAFB yagala kulaba Sekidi Robert akuza hu Sekidi Robert netuyinza mugamba mu area MP yagala kulaba nakola ki nagana mulumbe mugambe yo employing over 600 drivers kera ku macho mpeko ba driver 250 mu constituency agenda kugamba what's the catch nze mfunya wanga mukwano mugambe nkozera n'abakyala wa Kasanvu chairman wa Soweto imam w'Ekibuli chairman w'Egaba mbakuletire maaso go bagende bakubirize buli nyumba nti muntu agenda kuduka gula kasabuni aguleka white star aguleka omba aguleka nomi aguleka ka buta aguleka fortune ebitunzi bya mukwano birinye because employing abana bomuki bomukitu mase mu media myaka 15 omanye kiba kyayisiza abantu inda ko muziki yangu katono nnyo nati yatugende mpola bwe mukutandika okwogera kati watutecha otandise okwambala face eri gyogenda bwe mutandika okwogera mutulaga nti ebintu bisoboka ebintu byangu nnyo taafu tugenda kudda wano mu myaka ena ekyenjawulo kyenjira kiri kimu mwezi wose nga ngikolera soogera bwogezi ndi mukukola maze emyaka maze omwaka munamba nekitono nga ndi mukukola nakuwa example twaka tournament ya Independence Cup oli kukiwuliza ekisaawe timu nga 35 ez'okukyalo zaasamba NBS Sport ya recording and emizannyo egyo ya ku NBS TV. By the time the tournament was done, over 14 boys bali basayiniza mu Super League. Ani ya shining etala ku itone byabwe. It was tough big ukonele NBS Sport to the community games ezimama bazanyo 10 abana na signing mu Super League. That is how I'm fighting unemployment, my brother. And I say bad wagon. Sakala bad wagon is tough. Bad wagon. When take out. Ulakuwa balabye kundi agenze yo. When take out mu watu wakati wabayine emirimu.
n'abaginoonya omwatu ogwo baguyita job center ngenda giteeka Kibuli buli muvubuka okuva ku yasome nnyo mpaka wansi kwatasomye akeere ku makya akwale fotokopi ya ndangamuntu baluwa ya LC fotokopi ya driving permit awumuzaawo nze nga abadde mu media 15 years tewali TV oyo egenda kusanze ne kulanga kye tuyamba abantu kuba akalango yine ku TV onoonya mukozi kikaaki yakuguka oba akola ejja wansi jangu job center yaffe namungo tukuwe mukozi kulangira myezi olowooza nga bwewavudde ku next media bonna wangula kulula embeera bwegenda okubeera bwejja okubeera nedda taata owakanaki bijja kukyukamu ate bikyukamu bitya bijja kukyuka kyekigenda okunkyambala kyesinabuye mu showbiz tewali mbuze ku moloka ennungi njagadde ku bantu abalungi abakyala mbadde kigenda okunkyambula ekyambula abantu kigenda okunkyambula sente one of the reasons why for example one of the reasons why omuzoganyi asinga okuzoganya ebyobufuzi bino omusajja aliraga mafin because buli kyandemu exciting nze nga atuuse mu byobufuzi yakirabadde eno mu ddongo alinange nabiraba dda twekigenda kundita excitement waliwo lino my background nze nkuze ndaba ensimbi my brother ekitugezanga n'okyogera musigirabyeko nzirabyeko my brother ate okimanyi nze kituufu naye n'abazirabyeko bakyuka andi muganda wange taafu mukyuka excitement mutusuubiza ensi neggulu mutuukeyo ne mutuuka tomanyitonzikiriza kumalayo pulaani yange kubanga taafu nze ngamba waliwo oli agamba taafu lwaki agenda mu byobufuzi ng'endongo eyuga soka otereze endongo olyoka ogenda mu byobufuzi anyway nze nagamba ekitwala kyenmu kulwanyisa unemployment bwe nateekawo job center nenjira nga kitegeeza buli muntu anoonya omukozi ajja tutuukiraawo ng'anoonya omukozi because ngenda kulanga nnyo beti webukasa awala jakuba masaba kufuna maid ajamagenda wali wala nga nfunewo omuwala anankolera ewange naba mu mitwalo ebiri kitegeeza ki bwe naagira nga being the first of its kind ng'agira nze buli muntu anoonya abakozi agenda tutuukiraawo abaana b'omukino omukisa gusookera ku bo that is my plan if I fight unemployment I'm solving 99% problems ezitawanya buli household much in the east, my brother. Tough. Me, I'm here to fix the youth's lives and the solution in Jina Mungarosa. Bobade ku TV okoze coach. Okuyamba issue. Ochimayimbo, I'm taking care of 101 autistic children under Dolphin Foundation Uganda for the past 10 years. Obado Chimani, Obado Chiwulira, Obado Chirabako website. Mbadde njogera, mbadde njiranga. Tough has been a very effectful figure much in the east. Ni musajja mutaka. Ni muzukulu wa Kavuma Robert yali katikiro wenge yava mu 93. Ennyumba Ssaabasajja Kabaka gye yasemba okukyala mu 1992 mu Makindi mu ggombola ly'e Makindi ennyumba mwesibuka sibu so ndi mwana mutaka n'ebyokukola mbimanyi lwaki nkikola insecurity etandise okukula omanyi tulinga Bulaaya omwavu asula eno omugagga asula emu kikiri Bulaaya naye wali mu Makindi east omugagga ali wano omwavu wano so olunaku lugenda kukyanga omwavu talina kyakulya abuuke agwe mu nnyumba y'omugagga ng'ayagala kyakulya. So I'm solving that problem by creating a job center, a Kibuli, which job center jengendo kosa expertise yange mawulire ogirangire were ku radio net TV bwe nalanga mbu nyina abakozi kitegeeza ati omagenda kuddukira ofuna abakozi kwa nyina bakwatako abaana bo mukifuno omukisa gusookera ku ki kubbo. Another case in point abantu abatwala abantu ebwe basaba companies lisente ngenda kuwa one of the companies in the constituency yange ina company Saudi Arabia jwe mitwala $3 kujiweza abasecurity 5 buli mwaka kyokka n'abaana abajjako ssente. Once you have a website ya job center tetukeera ku makya tugiranga ku mikutu oli ne mugamba nze saagala ssente zokukwata emitwalo ebiri okuli public abantu bajjako ssente wano bagenda kuba creating employment. Me I'm solving unemployment. I have a plan to it. Bino byonna by'oyogera. Yes sir. Onaabeeyimirirako ate muganda wange kuba kati abakuwuliriza zorede kati gwe kubekansa nga bakuwulira ekigenda mu maaso kubanga sikwasoosa okwogera by'oyogera ebyo. No question is kubekansa nga bakuwulira ekigenda mu maaso beekibuli bakuwulira ekigenda mu maaso kubega bakuwulira ekigenda mu maaso. Tough B is a leader who solves common sense problems with common sense solutions. Ontegere muganda I'm solving common sense problems with common sense solutions. That's it. Tewali kirala. Kati kitegeeza wegase kunena Rose byaddala ebintu byaddala anze byange byaddala bimaze ebbanga byaddala mukama wange nkulaza strategy ogiwulidde terimu eggumba nedda bwobyogera booti nedda munota bwobyogera birimu eggumba naye biteeka mu nkola wakati awe wali obuzibu awo abavubuka bangi baweddemu essuubi tubeesize nnyo malaze pulaani yange ate abavuga ku constituency yange banzikiriza mpabala yengola amaanyi gye gali nakola ebikopo 3 nakava mu Independence Cup last year nengenda mu Idi Cup e Kibuli mu Idi eyakagwa ndi mu Easter Cup egaba
ntumbula bitone kala ngwe example kimaye abantu ameka ekikope kya Easter Cup kirega bakimaze emyezi 2 n'ekitundu ku kisawe ko nyini kulika abatunda bubbiya bwabwe kulika ebbalanya kulika abatunda ebyokulya it's employment in its way. Uli I'm fighting unemployment buli controlment y'omupiira abantu bafunyako sente bangi uli nimkulwanisa unemployment omwana asobola wale nnyo wena tula ku kisawe n'abona ebigwawo n'apisa 5. Who is this stuff I'm talking to? He's Sechidi Robert. Ne business bagisula tukimanyi. Kalogera kuzimba. Naye nyimba zange za revolution zingino kufuluma ngasa. Nyimba ngasa tu brother. Exactly. For any man who keeps quiet amidst injustice, he allies with the oppressor. Against the oppressor. Exactly. Anyways, my other example. Tukianza mu break na sinapo example you know. Bali wa break sawa kina chivuecho. Nagenda okolera NBS live. Nyambuza abachara abero kuvene kansanga pakirieka huku na abavuka malama enterprise okosanga bameka. Yama akosa bisatu mwata. Nyambuza bwe mu wasende mekana bwe mu mitwala 10. Buli mwezi, buli wiki. Yemitwala no mwezi. Nyambuzo bajja wanangamba bajja mu kisenge. Nyambuza bachwajja mu kosuwa simubera yambuza chimumba sangiwa. Mbulago mugaso gwa job center. Linda kotafu. Emirimu egiri mu Kampala wano. Let me tell you something. Abantu baagala abakozi abalina ipapula bakwatako. Nzotekawo muwato wakati w'abaginoonya n'abagiina n'enjanja wazo muwato ogwo n'engulanga ku radio mba nkola kimba ntegeeza agulawo factories road atuukira wafuna abakozi be balina bakwatako omukisa kusukira ku bana ba mu kitundu. Sisobola kulanga myezi. Njagala kuntereza. Twogeza kajanja nti emirimu tewali oba emirimu weegiri. Emirimu weegiri naye abantu beetaaga abakozi abalina paperwork nga bamanyi office w'obbalopa. For example, omuntu awadde ajja maide Masaka ng'amala kuba simba n'emunoonyeza y'omukozi olaba okuba essimu omukyala bakulongeza omukozi omukannimbire. Kati nja kuba kijeewo. Kangende wali obalanga ku job center y'ekibulinzi gyewo omukozi. Bw'otuukawo lwaki owa ne garanti nti omukozi gwenkwadde agenda kukolera waakubba omanyi okuddukira. Kwanza jukira nyina photocopy endanga muntu ye baluwa ya LC photocopy ya driving permit nambi yinaawo. Senga aba akubbye olopa wange manyi gy'abeera kitegeeza ki okugenda ku employing abakozi balina bakwatamu abalina office w'obasanga kitegeeza ki abantu mu kitundu kyange omukisa kugenda kusookera ku bo naga ngenda kukosa advantage ya media ya 15 years nga bwekola. Teri radio egenda kusaba ssente oba TV kulanga kintu kiyamba abantu. That's my advantage I'm going to use. I'm fixing unemployment to fix insecurity. What will I do? Exactly. Ogenda kulanga ku TV yani ku radio yani nga tozasudese. Ne danje kintu kyaba batojera banaye. Tumenda tekala UCC. Ekintu kyonna nga kiyamba abantu. Bakirangira bwerere. Tough. I'm being factual with you. Tough. My boss is the chairman of NAB. Gana mateka we gali kintu kyamba bakirangira bwerere. Ekyo kyo babalanga malaria vaccination y'obwere wano kubera babwerere si kibulizeeko buza PD nze nkimanyi kubadde wana emirimu tulina wa exactly kati sigenda kera omanyi lwaki ekugamba ekyo tafo bino bye twogera bwe ziba nga TV ziri 5 oba radio ziri 5 radio nga 2 zezikola ekyo ate enkolaganayo n'ezo radio ezo kubanga si eyaabwe enywedde kati kankuwa amagezi fe abasomye ku mateeka ga National Broadcast Association of Uganda wetonnagasoma ekintu kyonna ekiyamba okiragaza sinagasoma tonnagasoma nkyovula ndi muga kugamba ekintu kyonna ekiyamba abantu media houses zikirangira bwereere okugeza ng'emirimu okugeza ng'okujjanjaba abantu okugeza ng'okugema abantu nebeera paid for. Now, here I'm getting a place or an office. It took you a whole man and on your mulimu. That the studio for Muke assume a funa dig back up one Saturday mulimu. Chengiz and Enkora, Nance and Integers and Sintban night, in a job center, Chibuli, or one Yamkos Yakuka, or Yatasomajan, one with Yao. One, terminal advantages to Mkos or Mujawafi, or guaranteed Senga Kubo Mani or Moropa. What take it? Omanya when I get up and put it up. And to me, never know you're getting. Neta tugenda kuddawa. I'm a practical man. Nagambe sekulira kalere. Wale banga leko de ku radio inabakyali mu kibuli. Bakubire bakubulire. Bwe kisuku bakubulire. Bwe afande kasoli akubulire. I'm a man of action, not a man of words. Kali ngakubulire zinagenda neziyanja abantu eri kansanga wansi enda wukiti abantu bali balwadde neziyanja abantu 15 nakola medical camp ya wiki number. Ngendo kizulanga infection iruma abantu 5 eva kutoyi yena butitika tale mbani babesi bakyongere. Nengera ku machane sikoma kujanja nenjikogola. Boss, I'm already working. I'm a practical leader. Common sense solutions to common sense problems. Kituzayo ku kibina kyo girano. Yes, the Young National Unity Platform.
because I spoke. Oina send za kadi. Asnenda temujibana emulekera ate bana wali stop spreading false propaganda. I'm asking you. Bananyini kadi. Omanyi wa chinchi kubuzize. Mbuzani na nyini kadi. Ate kubuza tafu. Mbuzani na nyini kadi ya national platform. Kata manyo nsikiriza so ke kubuza then onziremu. Omanyi wa chinchi kubuza ekintu ekyo. Nizo kubanga nze manye kigenda maaso. Exactly. Naye nga abantu boyagala okgendamu bate endobooza yaabwe endala nnyo. Muneka nkole kigenda maaso. Bananyini national unity platform. Twagala ogende Bulaaya. Listen. Ba first stakeholders ba national unity platform. Bananyini kadi babaita 46 million Ugandans. Kanze kanjiwa makulu. Omanyi lwaki? Oli muyimbi. Wale. Oli presenter. No. Everything that we know byogera kotafu. We are discussing issues of national importance. Okay, give me a chance. Don't bring the unimportant. I'm begging you, my brother. So Bebe is not important in your... We are discussing issues of national importance. Bebe is not important in your career. Do not bring issues that are unimportant. No, Bebe is not important in your career. Bintu ebiyamba bavubuka okubako kye bakola bibawa essuubi nti bagenda funa kye bakola. Oli mukuleeta mbula. Kankubuza eki. No. Bebe mbozi amalwa. No. Omuntu gwe twakutegeererako. My brother, so tontekwata bingamba ekimu ebitalina makulu teribwa makulu. Kale buzibu ki bw'olina ne Bebe? Tewali. Tomulinako buzibu. Wali mukiwa obuzibu nsimulinako mutawaana. When was the last time you talked to Bebe? My brother, I will not discuss unimportant issues. Sigenda kugabita bitalina makulu. Uli eddoboozi eryo. Sigenda kugabita. So you ended up parting ways like that. My brother, ensonga ezitalina makulu sigenda. Omuntu omanyi lwaki nkubuuza ku Bebe? Because abasinga obungi sibo takubiwa mutegeera kwana. Ensonga ezitalina makulu sigenda ziwa makulu. Kale abantu bakyuka. Ensonga ezitalina makulu sigenda ziwa makulu. Kati nange luli kyalumu ne ngamba nti Steve nga tupapanye ne Steve wano ntuke mu bantu mbagambe nti kati bambuze ku Steve mbagambe emboozi ezitalina makulu. Mu kusala amagezi abavubuka bafuna batya emirimu babeerawo bate tugenda kuteekawo ttiimu ewaatu akatuwa abaginoonya oli mu kuleeta mboozi. Abantu boogenda okiikirira mulimu mikwano gya Bebe baagala okumanya omukwano gwo ne Bebe. Emboozi ensonga ezitalina makulu sigenda ziwa makulu. Bebe nga wamukyawa. Sina mutawaana naye ensonga ezitalina makulu sigenda. Atandise n'omuteeka mu nsonga ezitalina makulu. We are discussing issues of national importance, my brother. Tough. That is the level gye muliko ne Bebe. No, my brother. Ensonga ezitalina makulu sigenda ziwa makulu. Bintu bikyuka. Bwennaanyumiranga nga nkuddamu kati tumaze. Bintu bikyuka. Osirise n'okusirika. Tough. Bebe wamukyawa bwotyo tough. Ebibimba bikka Steve. Tough. Kale tofuluma komawo tough. Bwengera bwetulaga nga ate kyalina nasuubire naliddayo nogenda ndi mu kuzimba studio yange online content egenda kuba yakabi nnyonnyonnyo kweta ajja kuba wakabi balaga bajja muteeka ne kumpewo naye nkyobumanya nga experience yavudde wali wenedda online ujja kujja bagira wano walinebase ate manya osazeewo ku talafiya muganda wange ekino ekyo kirimu talent wale abantu abasinga bali mumawulire tulina abalina talent tulina ababyesibamu era kyova olaba omuntu abalina ekitone bwomulaba kumpe otuyagala mujjako mu maaso kompadde example n'ongamba nze Dr. Michi ne Mzee Abe twakunyumiranga kufadda. That's what we call raw talent. Tevaawo talent eba talent muganda wange kiba kitone kibeera mu ggwe. Yes sir. Kuba ebisere bisinga kibaddenga the opposite. TV presenter oba radio presenter either obomba oba n'oyingira ebyobufuzi. Depending oba oyagala kubomba bamba bomba. Of course, I don't think they're looking for greener pastures. Exactly. Abanyiga baleke. Abanyiga baleke. Buli muntu okula gyokoma okufuna demand z'obulamu. Ate n'okubomba mulimu tewakyali mirimu. Tuba ndi mugezaako kukikyusaamu. By trying to create an office buli muntu asobola okutukiza ebipapula bye then n'enkiranga n'enfuna ababeetaaga ne babatwala ne bakola. Emirimu tegiriwo bali tweteeseteese bulungi. Emirimu egiri naye abantu bali so kyetugezaako twagala kuba confidence companies. Companies zitya okuba abantu emimu bose zibeesera. That's why tukuyetinga headquarter yaba bagala emirimu. Kati companies zesige headquarters ziwa abagala emirimu musenga abamusobezza alina waatuukya n'amuloopa. Olinayo omuyimbi yenna gwekutteko. Gwolese nti ono nze namuleeta wali. My brother nze wali. Pale babiri bokka tugenda mu kumulamu. Nina kugamba olunaku lwe baasiba radio mu Komera ku CPS. Eyamusiba omutegedde. Ani yabifuula viral. Ani yamukyaza ku mpewo. Ngamba okuleeta tafu muyimba n'omuleeta. Nkomyawo. Wayamba tewaleeta. Wayamba tewaleeta. Emboozi yetu kyalina makulu.
lugenda maaso kyani kyakasi kyani kya simple logic shira bwagamba mbu bafunanga emitwalo 5 sente media temuli musene media temuli bwe level yo ya professionalism yo oba wasoma wasinya sisa ingafuna muntu alina degree sentences tuna abasoma amawulire abafuna millions of money twagenda kusasula kimu nawo wasinya 6 yajjo kulumni mu vacation osigalia yo paka shira wasinya 6 sigambye shira nze gambye kimu owasinya 6 nyevotenza afuna na kimu ngoli yafuna bachelor's tuyinza okufuna tukola music shows naye nga nze nyina mu diploma ne degree nga gwe just oli wasinya 4 sinya 6 ero jafuna etaano jonze efuna obukadde bwange awenjawulo weeri bye wasoma ebikweyimirira. They cannot pay me the same. They are somewhere miaka 17 years in school. Now we are somewhere miaka 12 so you totally disagree with Sheila? I disagree with 100%. Some of us have made good money out of media. Okay. But let me try. Okay. Last remarks to the listeners. Nkute. Bana imbagala nyo listeners. Kwagaliza mukisanyerere ta. Nsanyo muganda wange ntumira kakensi so abantu amachini Easter vukabanga bekiwuli abewabigalo abekansanga abegabwa banayi finals afeza Easter Cup tusanga 28 April guno mwezi wali ku St. Mbaga tuina quarter finals semi finals come next week so muje mwagire mbundi sekide Easter Cup kyagenda maso wali ku St. Mbaga gaba naye musigaza akalozo kamutoga mweleke mwamimiri yako. We are trying to fix the unemployment problem or fixing as a problem much in the East. So, Sekide Robert is the only answer. Makula bya. Naye byonna byoyagadde ondaze nti omugugu gonna ogwetisse ngumanyi taata. Alhamdulillah wali. Oyamba musajja wakabijje ekyenjawulo kinjo kugamba. Amawuli galinga bayimbi kajjude abantu abatagaliza abasomera bannaabwe abagalya mu kamera ne batabaagala naye wali kwa musajja ali kwalaali. Amen. Esimu yangu ilikwatanga. Nze sinza kutakwata simu yo wali. You're the one of the most clean professional journalists in radio and TV. And that you have my respect, sir. Thank you. Yes, sir. Bisima byere. Bagambe no baga manze mutugoza WhatsApp ne kudamu ne tafudite yegiragira. Yegiragira. Always available. Just sinze jagala yogedde lero. Obiteke bunkola. Bigenda kole matata. Kubanga njagala mbikole. Tugero tugamba naye kecho kanjireke tugenda naye tafubi wetisa omugugu bulijjo ababaka bagamba boogera ebintu bino nasimanyi gye biva naye mukwogerako olaze nti ababaka tubateeke ku nninga ogwaddala kubanga ebintu ekitegeeza gavumenti bawayiriza mpayirize anti gavumenti efrustrations abantu ensuubi baweddemu kati ensuubi bali mu ggwego balonda byonna onaalibawata bamanyi sente z'ofuna n'emmoloka gy'ovuga n'essuuti gy'oyambala balina obuntu obutono bakusuubira mu sinaye bawuli kimu naye obutono bakusuubira mu common sense solutions to common sense problems kutadde